Mu bikwekweto ebitandise ku makya ga leero mu divizoni y'e Nakawa, Brenda Mushabe ng'ono akwatibwako mu nkola ey'ebikwekweto mu bifo omukebererwamu omusaayi biyite laboratory, wano mu ggwanga ebikwekweto abitandikidde ku ddwaliro ly'e Naggulu gy'asanze ng'embeera eyungula ezziga olw'omugotteko gw'abalwadde abali mu ddwaliro lino. As we develop space, they're constructing new blocks where we're going to shift some of the offices there. Then this is going to be a fully operating lab. So at the moment, because of space, there's a lot of interest in developing the standards of a lab, whereby we say it's an accredited lab. So the space is not enough. Eddwaliro ly'e Naggulu newankubadde lya gavumenti naye teriyina bifo mulabirirwamu balwadde. Abalwadde bangi bajjula buli mu kanyomero k'eddwaliro lino. Abasawo kye bagambye nti kiviirako n'abo abazze nga balamu okuddayo ewaabwe nga bafunye endwadde ezitali zimu olw'omujjuzo oguyitiridde mu ddwaliro lino. Omusawo Tabuga Patrick ng'ono yakulira awakebererwa omusaayi era n'ebiva mu musaayi agamba nti eddwaliro lino liri mu kaseera kazigizigi era nti bamalidde ddala ekiseera ng'amazzi gafuuse otuzzi. We are overwhelmed in numbers. Now, given that Molago is under renovation, the number is quite huge. And the scope of tests we do are actually few. Why? Because I told you the machines are not installed because of space. And we're looking forward that the machines are installed and we run fully operating laboratory to the standard of a national referral laboratory. Eno gye bavudde ne boolekera ebitundu eby'ekitintale gye bagadde amalwaliro 2 olw'obutaana bisaanizo bibakkiriza kuddukanya amalwaliro gano ssaako n'obutasasola layisinsi ebakkiriza kukola ey'omwaka guno. Ku ddwaliro erya Family Clinic ekitintale gye tusanze Dr. Elia bakira entuuyo atuuyana bwe zikala bwe yeewozaako mbu yasola layisinsi wabula mbu risiiti zaamubulako. Brenda Mushabe kyagaanye okuwuliriza era n'agenda mu maaso n'aggalawo eddwaliro lino. Ab'ebyobulamu bategeezezza nti eddwaliro lyonna lyonna okutuukana n'omutindo lirina okubeera n'ekifo ekimala okukoleramu emirimu, abasawo balina obuyigizi obumala wamu n'ebikozesebwa ebituufu ate ebituukana n'omutindo.